Njagala okusooka okwetonda bannayuganda bonna nti nsaba kunsonyiwa mu butongole nti nakola ensobi oba batutomeza ku kintu ky'omuvubuka ono ng'ajja tetwamanya nti omwana ono state mafia oba state agent. Nze nkyogera nganze nti natomera ku lw'ekintu kye tutasobola kulabirawo nti omwana yali state agent. Ne tuwolereza ne tuzimba ekintu nga tetumanyi nti ono state agent oba state mafia. Kwekyo nsaba okwetondera eggwanga. Kino nkikola nga nsinzira mu kawaayiro nti bajjajjaffe abaleetayo seeri ne bamukingiriza ne bamuliisa ne bamunywesa essaawa zino bejjusa ne gye bali emagombe lwaki baleetayo seeri. Kati nange ng'omuntu saagadde kubeera nga bajjajjaffe abaleetayo seeri ne batatubuulira batasobola kugyawo kintu kino ng'obudde bukyali yo seeri natufuukira ekizibu. Njagadde okwetonda nti ekintu kino kye natandika oba kye twatandika okipromotinga ekifuuse ekizibu katukikube kiveewo tuleme kwejjusa nga bajjajjaffe bebejjusa kati nga baleeta Museveni. Mutegedde bulungi nnyo ekyo nze nkyogedde nga Lumbuye. Jjukira nabagamba nti state yaleeta kambaze kato state yali kulutinga balasita bangi abajja mu ghetto videos nga bazibaddeko mu kibadde mu kimanyi. State yali kulutinga balasita bangi abazze mu ghetto ezenjawulo okwetoola eggwanga ng'ebataddemu n'ekigendero ekyokukola emirimu gye yagala bakole. Ekyo nga temukimanyi. Ekyo mujjukira bulungi nakyogera n'ensirika. Kati Jeno Gaddafi byavuddeyo okwogera buli omu yasose n'amulumba nga tebategedde lwaki. Kubanga Jeno Gaddafi yafikizudde nti omuvubuka ono ali ku mission ya kusika bantu bonna abali ku lusege lwa Kyagulanyi kubateekawo. Kati ono yajja wa passion ne love okusika abakuumi ba Kyagulanyi Center bonna nga abazza ku side ye. Ebigambo abudde sigera kwogera bingi kuba no information nyingi. Yajja wa passion esika ngwenda tukimanyi nti Kyagulanyi bagala muyita buli wamu wasoboka. Kati ono asika abakuumi bo bonna abatwala abaseeno. N'ebigambo Jeno Gaddafi byayogedde bingi nnyo mubimanyi bulungi nnyo. Oli namugamba ebigambo bingi Gaddafi yavuddeyo naga okay omusajja alina mission ate nga nalina bategeezaako dda nti balina enteekateeka nyingi awo tetugenda kulwawo. Bwe twali tukungikiriza omuntu ono era kansoke nteeko ne point one. Ffenna bannayuganda abaateeka amaanyi gaffe twagateekawo nga tugateeka ku muvubuka ono lwa muntu wa wansi so si lwa ye ng'omuyimbi. Twagamuteekako lwa muntu wa wansi kubanga omuntu wa wansi yabonaabona mu ghetto. Yensonga lwaki tajja ku muntu ono si lwakuba nti lwa bufuzi. No. Kyekisooka ekyokubiri. Ndabiye abatambuza propaganda simanyi babasasudde mukube Alioni Skiri mukulu oba nnyabo simanjala soka kubuuza. Bwe twali tukingiriza omuvubuka ono muleeta ani atusasula? Tewali. Gobogamba nti Kiseka bamusasudde Lumbuye bamusasudde leeta proof emulaga nti emusasudde. Tetusobola kubanga twazimba ekintu ate kikube nga tewali nsonga. Okitegeera kyekisooka ekyokubiri. Njala soka babuuza. Babode bagamba nti Alion Skini bakozesa Abitex akozesa nopo okuba Alion Skini nti Abitex akozesa Abitex si wa national unity platform. No. Nkiddamu Abitex si wa national unity platform. Although wali mu public ajogera si wa national unity platform. Musajja wa NRM era ali under Muhoozi project era controllingwa Salim Saleh. Yensonga lwaki ndi bakola association z'aba music promoters y'omu ku bakakiiko abaddeko ne banne. So tebayo omuntu yenna omusiru akulimba nti simanyi Abitex akozesa nopo kuba Alion Skini bakuba lususu lwa mbizi. No, that is wrong statement. Bwe twali tuzimba omuvubuka ono twamuzimba nga tekuli muntu yenna wa kibiina kya National Resistance Movement. In fact, bonna abamulika essaazi namu defending aba NRM abadde bavuma Robert Kyagulanyi Center from Monday up to Friday. Abadde bavuma Alion Skini ba NRM abadde bamuvuma okuva lwe yajja mpaka lwe twakoze live ne Umaru Kiseka. Okubajjukiza nagambye Umaru Kiseka mwanadde ku video nti tumaliriza video eno kangende na yete weewuunye nkya nga ba defending Alion Skini ba NRM. Eyo statement mudde ku TikTok jeri nabagambye temwewuunya nga bagenda ku defending Alion Skini oba lususu lwa mbizi ba NRM. Bwagenzo kera ku makya
nga mwana wattu aba defendinga Alion Skin ba enale mbonna abamumalu Kyagulanyi Ssentamu ba propagandalist nengamba wow ekyo nenkirekawo kati wano wagenda okulya okukomba essowaani omukulu omulaba bamuyita omukulu nomulaba bamuyita Iron Fik oyo bamuyita Iron Fik oyo Iron Fik oyo y'omu ku bantu abasula ne Alion Skin era banfanfe Alion Fik ono ke kabinja kabavubuka Nsereko Muhammad kabadde akozesa okwetoloola campaigns abadde akola mu Kampala Central n'akabinja kono omuvubuka Iron Fik Muhammad Nsereko baakozesa era Muhammad Nsereko okuyingira mu lutalo luno abadde n'omukolo muvubuka ono under this group eyono Iron Fik Muhammad Nsereko kye kyamulese kubanga njagala bwe twatuzimba omusajja ono Nsereko yali luddawa teyaliiwo Nsereko yali luddawa teyaliiwo twatuzimba omusajja ono Mondo yali luddawa teyaliiwo twatuzimba omusajja ono Fulufiga yali teyaliiwo twatuzimba omusajja ono Balista yali teyaliiwo twatuzimba omusajja ono Kiberi Cox teyaliiwo twatuzimba omusajja ono abantu bona bakasende Dubai tebaliiwo ffe twatumuzimba ate bali bamulwanyisa kati bw'olabanga abaali bamulwanyisa ate bamudifendinga then kikuwa ekibuuzo kati kyenjagala tutandikireko njala tutandike bwe tuti Nsereko ekyamuyingiza mu lutalo luno gurupu eriyo nvubuka ono Iron Fik keka gurupu Nsereko kabadde akozesa mu Kampala Central mu kunyaga obululu okutulugunya n'okukola buli kimu Nsereko yabadde akola ki yabadde akalimye ekyo ekyamuyingizaamu kubanga abadde asuubiza okukozesa Alion ne state machinery mu kalulu akaddako ng'akozesa bano ekyo kyamuyingizaamu naye omukulu oyo ffe tumulabula buli kyakola tukiraba kubanga yonkubavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu chati ezaali nkinze mwazirabye ngenda bala bagako bulazi chati ezaali nkinze mwazirabye zino zonna chati ezaali nkinze nga ziraga nti omukulu ono abadde n'enteekateeka n'abantu badiringa nabo mu state njala mbeere kiriya nnyo nga muwulira ebintu bino ezo na chati zaali nkinze ezo na chati nga zirinkinga ezo na chati zirinkinga zirimu abakulu kati akasajja kano mukalaba ke kasajja akavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ku Twitter n'atuuka n'okukabulookinga ako kemulabaako kavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ku Twitter n'atuuka n'okukabulookinga njala tugende mpola mpola ako kavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ku Twitter n'atuuka n'okukabulookinga ako mukalaba bulungi nnyo keekaawo kati ongamba otya nti gwe yali wankyukakyuka ng'avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'odiringa naye oba toli wa NRM nga gw'odiringa naye kati awo tuvuddewo katugenda ku nsonga endala wagenze n'ogamba nti ogenda Semba okuyimba mu Desemba omwaka guno naye tewawadde ensonga lwaki ogenda kusemba kuyimba mu Desemba abantu ngenda bawa ensonga ekyo nakyo bagenda kimanya kyokka nga wakayimbira emyezi 4 gyokka naye njala kubuuza bannayuganda music industry baddeyo ebbanga ddene nnyo njagala muleetera recording waliwo omuyimbi ayimbidde emyezi 4 ng'alina akuŋŋaanyizza ebyobugagga ng'omuvubuka ono byalina kitegedde bulungi nnyo ekyo tukivuddeko omukulu ono agenze mu maaso n'agamba naye nga bwagenda nti agenda kuyimba agenda kusitopinga mu Desemba nga waliwo ekigenda omusitopingisa awo wendaga kitegeeza nti gwe n'ekintu ekira kyokola kyobala kanjala soka kubuuzaamu gwe muyimbi yekka mu Uganda eyakasooka okubanga ogaba ssente ng'ozigabira abantu ne bayimbi banno gwasoose which is okay kubanga abayimbi bonna mu Uganda bakodo teri muntu asobola kukwata ssente n'azigaba kitegeeza obadde oyina income endala etali ku eno gy'okozesa ssente okuwa abantu bano public ebadde ekimanyi nti kolabo zobadde okola zonna ezisinga obungi obadde tozikola nti okola kolabo zonna obadde ozimba empire eyiyo mu linnya lya collaboration obadde ozimba empire eyiyo ekyo public ebadde ekimanyi ekisookera najala abadde Uganda bategeere ffe tetuli basiru tuba tumanyi ne tusirika ate ne tunoonyereza kati public kino kyetamanyi mukulu lususu lwa mbizzi
information ina jenjogene jaro veyo juwakanye videos onazi wakoze ngo gamu 7 ejeko mu ghetto simanya kuya kamoto kebyo ndabyo that is past njara kati present wenjagala abantu bategere njagala ensweso ke bubuze tudde mu 2015 njala tegeza public omukulu wa 2015 yali ku campaign trail ya yoseliti bahapolo tabasula mutano wa kale kinsite tabizide nsanga bisibe na nyini kabuyonje itambula yali ku campaign trail eranga yavubuka abakwasibwa emotoka oba bayade bayine emotoka zabe nga bakola spinning emotoka ezo omanyi bayita spinning okwa attracting abantu okujja ku campaign so omwamiro gwe mulimu gwe yali akola mu 2015 mu campaign ezo bwamala campaign bezigwa 2015 campaign ngaziwedde omwami ono yayingira amaje n'atendekebwa nga omujasi wa LDU nkiddamu campaign olwaggwa omwami ono n'ayingizibwa mu maje aga LDU aga reserve force n'atendekebwa bulungi nnyo era is a well trained soldier yagenza okumbuuza nti siberanga ko musirikale kankabaddiremu okay siberanga kasikali wesomero gwe gwanga libadde limanyi toli musirikale eggwanga libadde limanyi toli musirikale 2016 bamuli kulutinga okuyingira mu maje under LDU bamutendeka bulungi nnyo avaayo mwebuuza yayimba ekigambo nasomako ne Kakoza Mutale yakijjawa bano be baana Kakoza Mutale be yatendeka okufuluma okwanganga omulaalo bana abaana Kakoza Mutale be yatendeka okwanganga omuntu yenna nenganga omulaalo nkiddamu mujjukira nga tugenda mukoluka 2016 Kakoza Mutale yakola ejjira gamba linde jje litendeka lya kwanganga muntu yenna agenda okuyina ku buli omulaalo ono mwana we yayimbira nti nasomako ne Kakoza Mutale kuba Kakoza Mutale yali head of military training wing eya proxy eya yose ono we yayimbira kati ujje mwebuuza simanya yimba nasoma no Kakoza tu ngate manyi yasomera ludda wana ye mukitegedde bulungi gwa bitinkudde nze information nali nagisirigirana na blockinga n'abantu tugenze maaso omuvubuka ono era yomukoba kabinja kabala Stafarians akategekebwa nga tetumanyi njala public emanyi nchoine engoye ez'amaje okuli eza UPDF neza SFC ngero zambala ziri makago njagalo omuntu yenna oboli wanchuka chokwa toli wanchuka muina contact mu UPDF ne mu reserve force mugende munonye simu ya Kakoza Mutale obo omuntu yenna eyakola mu kalulu ka 2015 aba monabo manyi baba information ovuko no yajja atiyo kuyingira mu majiga ya Uganda yensonga lwachi aine byambalo bya maje teri akola ki teri amukwata njagalo omuntu yenna oboli wanchuka chokwa toli wanchuka muina contact mu UPDF ne mu reserve force mugende munonye simu ya Kakoza Mutale obo omuntu yenna eyakola mu kalulu ka 2015 aba monabo manyi baba information ovuko no yajja atiyo kuyingira mu majiga ya Uganda yensonga lwachi aine byambalo bya maje teri akola ki teri amukwata omukulu ono ani yaba sporting obayingiza yaba sporting obayingiza omuyingiza muyita Major Kimogezi ono aina office ku Okero House era bamukozesa nnyo nga campaign zinaatera otuuka recruiting abantu abagenda okukola nga bakazanyikirizi n'abagenda okukola mu biseera bya kalulu okuba nti bayingiza mu bitongole by'okwerinda okuba nti babegera eggwanga okubegera state okukola emirimu egyo omwami ono bwaveeye wakane tamanyi Major Kimogezi abeera ku Okero House mu bufunze omwami ono mubadde temumanyi nti musirikale omujjuvu omutendeke okusinzira ku statement egi yakoze nti lumuyitaba yakowadde omusirikale akuuma essomero that's true siberanko musirikale negwe public badde ekimanyi oli musirikale omwami ono agenda n'abagamba nze ndi uncontrollable ndi andle tewali ansobola neefaako nzekka ne gavumenti yannemwa eyo statement agikola nga temumanyi kiki kimuli mabega ndoza kati mukitegedde
Mwena abadde ku social media ba in-laws abadde bamuwagira temumanyi lwaki abadde abagamba ndi unrule ndi uncontrollable teryansobola ne government ensobola kubanga alina kiri nti Mujasi Mutendeke ali ku mission mwekenda gye mutamanya nange gye samanya ni government ya bulemwa kubanga ali mu kabinja kabalasita buli we nabagambako buli atawuliza ko information yabagadi Museveni Yatendekebwa balasita n'abasindika mu ghetto then come and blame Lumbuye era akiwakane nti si musirikale njagala ave yakiwakane nti simiri nti tebamutendeka busirikale era batitakola mulimu gwa state ave yakiwakane fulu figa bwalemo kwata ghetto bucha manalemo kwata ghetto ashubakatu nalemo kwata ghetto Catherine Kasasira n'agana Catherine Kasasira nalemo kwata ghetto bali no kuleeta omuntu indirectly nga temumanyi najja ebintu byonna byabadde jakola abadde attracting abavubuka abato bonna okumwegattako in this guys of fighting look like Bobi Wine and indirectly fighting Robert Kyagulanyi nga azimba empire yiye ngeri mission y'omusajja agimanyi etambula egenda mu maaso nti kintu kye bateekamu tetujja kusobola kitegeera okutuuka lutwa kitegere nti kibakuba omwami ono recently yasinkana omukyala prime minister Nabbanja mu kifo ekyekusifu era ne bamuwa ensimbi okutandika project gye bayita 1 billion project oba kawumbi project yeno kwabadde asinzira okugamba nti agenda kuva mu music mu December mwagenda okuva mu music ng'abeesinga ku project yeno kawumbi era sente zazina nga besinga ku project eno kawumbi eyamuwa Nabbanja ne state okukola emirimu gino